Gali mu studios nze Stella Nandawula era nga mukadde kano negatiddwako omwogezi w'ekitongole ki Uganda Red Cross Society omukyala Irene Nakasita nyabo nsanyusa okukola mu nsonga eno y'ebintu ebigwa bitalaze oba ebizibu ebijja bigwawo mu ggwanga lyattu Uganda mwenge ekitongole kya Red Cross bintu bya nkula ki bye mubeera mu bintu ki bye mudduukiriramu oba byonna buli kiggwawo mu kibeeramu. Uganda Red Cross erina mandate ez'enjawulo mu bintu bino ebigwa bitalaze era nga tukola wamu ne office ya Ssaabaminisita mu mbeera ng'eyo ate nga guno omulimu ogusinga gwandibadde gukolebwa gavumenti naye ekyatondezebwawo Red Cross kwe kusobola okuyambako gavumenti weba tesobodde Red Cross ne bridginga gap mu mbeera ng'eno ebigwa bitalaze byonna tubikolako kasa bibanga bya bubenje nga bitwala obulamu ekintu kyonna ekisobola okutwala obulamu tuba tulina okukijjamu tusobole okuyamba omuntu oyo n'okutaasa obulamu bwe ate n'abantu abafudde nabo tuba kitukakatako okuyamba omuntu afudde kubanga n'omubiri gw'oyo omuntu guba gulina otwalibwa ne dignity so kye tuyita dead body management nakyo tuba tukiyingiramu okumakinga sure nti obulamu bw'omuntu bwonna mu bujjudde bwabwo oyambibwa oba towonye oziikibwa ate mu kitiibwa so bwe luba lutalo tuba tukola n'amagye ga gavumenti okudduukirira abo ababa bakoseddwa mu lutalo bw'aba afudde tumuziika bwe biba bigwa bitalaze nga buduuda bwabaddewo nti amataba gazze tuyambye tutya abantu okubawonya obutafa ate era singa baba bafudde omulambo ogwo tetugulekaawo era tuba nagwo tulina okugukwatako bwe kiba nti kabenje ku kkubo ffe nga Red Cross tutaasa obulamu bw'oyo abakoseddwa akabenje ate era ne waaba afudde kitukakatako okumuyamba ne tutwala omulambo mu ggwanika so mu mbeera ng'eyo ebigwa bitalaze ebigwa mu kkowe eryo tubiyiniramu nnyo ebya man-made n'ebya Katonda kubanga amataba kati Katonda ayinza okuba asindisa enkuba nnyingi ku nsi ne tugamba nti enkuba yatonye nnyo abantu ne bafa naye ate waliwo omuntu okutema omuti ne gugwira banne naye ate waliwo akabenje nti ako kakozingiddwa muntu so si Katonda so ebigwa bitalaze byonna ebigwa mu kkowe eryo tuyijjamu nnyo era ne tuyamba abantu n'abawumudde nga bwe nkugambe nabo ne tubatwalizaamu. Kisinziira sisobola gamba nti si kyaffe oba kino kyaffe kati kubanga obubenje obw'enjawulo singa kabadde nga kali mu nnyonyi nga mu nnyonyi waggulu tewaliyo wa Red Cross ekyo sobola gamba nti kyange kuba ow'ennyonyi ye ng'agitandika osanga teyatugaseemu mu nkola ze naye ate weeba takisi nti twesaabaza abantu ebayisa ku luguudo oluguudo olwo lwaffe ffenna ggwe nange ffe nga Red Cross kye tukola wemba siriiyo tutraininga teams ate ezibeera mu communities ezisobola okuyambako okudduukirira singa akabenje kaba kakoze ki kaguddewo naye ate bwe tubanga bwe tulina branches 5 mu ggwanga lino mu districts 5 ezasookawo mu ggwanga sizina empya ezijja zikula buli lunaku singa branch office yaffe eba eri kumpi tuba tudduukirira nga tuyita mu branch weba teri kumpi ba community based volunteers abali trained abali mu community badduukirira njagala ngende ku kabenje akagudde abantu ne bagamba ate twalabye Red Cross akabenje k'eryato abantu abaali ku mazzi tetwaliwo okusaawa eyo akabenje we kagwirawo ekiro naye abaana babamu kubadduukirira abantu be bamu ku baana mukono branch yaffe be yayigiriza kubanga tulina branch ekalangala ku mazzi Kalangala branch eri wala okusinzira akabenje we kagwa kati nga tosobola kuyitawo ekalangala ate kagwa kiro naye kati branch manager kyakola akubira abaana abali trained mu community bajje bakole ki badduukirire so olw'okuba nti tomulabye mu kajaketi kano tetuyinza oga Red Cross teyabaddewo naye skills abaana ze balina tuzibawa ne tumakinga sure nti tutali ate abali trained baba bakikola ki nga Red Cross mukola bukozi mulimu gwa kudduukirira oba waliwo n'ebintu ebimwe mwateekawo nga musobola okutaakirizaako obubenje obutaba nga bwe nze njogerako nti we tuba tetutali tuba ne teams ezili trained as handling okuyita mu branches zaffe tutunuulira district mwe tuli sub county ebyalo ne tujja nga tusomesa abantu ku Red Cross biki byekola nangeri ki abantu gye bayinza okwenyigira mu bintu bye tukola ebimu ku bye tubasomesa jezimu ku skills zetubawa nga first aid nga preparedness kati ebintundu nga buduuda njaba wa first aid skills naye olw'okuba nti balina obuzibu bw'ebigwa bitalaze ate bo
tubongeramu ne bayigane engeri ki gye bayinza okubeerawo mu kitundu kyabwe ekyo wadde nga kirina obulabe ng'obwe balimu ne tubayigiriza early warning singa tuba tutegedde nti enkuba eneetonnya tubatuukamu ng'obudde bukyali bannange enkuba ejja n'obasomesa beerinze batya akabi nga tekannaba kutuuka kati okusomesa okwo kye tuyita skilling naye ate mu bubenje buno mwe tuze tusomesa abantu ab'enjawulo nga tubawa first aid skills ze basobola okuyambako ate mu kyo nja kwongera nkwate ku nsonga y'etteeka ly'ebbago lye tugezaako okubaga okuyitira mu gavumenti eya Good Samaritan Law nti abantu abasinga babadde balekeraawo okuyamba abantu abagudde ku bubenje nga bagamba Red Cross mutusomesa ne mutugamba tuyambe abantu naye bwe muyamba ne mutwala mu ddwaliro poliisi enkwata poliisi ensiba so nga twagala gavumenti etuyambeko okubaga etteeka erisobola okuprotecting omuntu oyo aba ayambye omuntu gwe tuyita first responder oyo omuntu asookawo n'akwata ku muntu oyo ng'afunye akabenje aleme kumusiba kuba aba ayamba ki bulamu nakatasa bulamu kusoomozebwa ki kwe muyitamu nga mukola omulimu guno okusomooza kwe tuyitamu nti ebigwa bitalaze bingi ate ebituukawo nga oluusi ebikozesebwa tulina bitono kubanga ng'ekitongole olaba nti ebibamba ebisinga ffe tudduukirira kigwa wano bayita Red Cross kigudde wali bayita Red Cross naye ate nga naffe tuba twetaaga supplies ez'enjawulo ezeetaaga ssente so ebikozesebwa oluusi biba bitono ensimbi ntono abagabi b'obuyambi batono ate bannayuganda nga ffe tetukitutteeyo nti buno buvunaanyizibwa bwaffe okweyamba ffekka obudde obusinga tuba tulinda obuyambi obuva mu mawanga ag'ebweru okututuukako naye ng'ate ebizibu byaffe nze nsuubira bisobola kukolebwako ffe bennyini so era wano wentwalira omukisa okusaba bannayuganda nti twekolemu omulimu ffe nga bannayuganda okulwanyisa ebigwa bitalaze abatema emiti tulekeraawo okutema emiti kubanga enkuba kati bwejja ne seasons tekyategerekeka enkuba eyandize ng'entono okuba tutemye emiti enkuba kati nnyingi etwaliramu obulamu obubenje ffe tubukozinga tuvuga ebidduka ebiri mu poor mechanical conditions tudduka endiima bino ebikolwa ebimu tubazenga abatusomesa tubimanyi naye twesifulira egwa nagamba ne tubikola ne biviirako abantu abalala okukola ki okufa basically ebintu ebisinga kiri eriffe okubaako kye tukola ng'abantu okusobola okubyewala obutatutuukako Buterevu akuddira mu luyimba ataluwomya yoyo omwogezi w'ekitongole ekidduukirize ki Uganda Red Cross nze Stella Nandawula tetugenda kusukkawo wano kankuzeeyo munnange yali mu studios Ssaabasajja Kabaka Wangaale